gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yatongoza ekibiina ekitaba abasaluuni mu ggwanga ki Federation of Uganda Saloons and Beauty Professionals Kololo era n'abasuubiza okubakwasizaako okulaba nga beekulaakulanya. Mu mbeera eno ekibiina kino kisinkanye bammemba baakyo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ne batongoza sako zaabwe banaayita okwekulaakulanya gye batuumye vva mu muzigo. Enteekateeka eno eyindidde mu maka ga Bwikazo. Omugenyi omukulu abadde Dr. Julius Byaruhanga nga yakulira ekitongole ki Private Sector Foundation Uganda agamba nti bali mu nteekateeka ez'okuwa ebibiina bino ensimbi omukulembeze w'eggwanga ze yabasuubiza okulaba nga zibayamba okuddukanya bizinensi zaabwe. Tufubye nnyo ne FUSPRO kumakinga sure nti President teyabasuubiza Kololo. Tuwa proposal government ne tujiwa Ministry ya Finance. Tuli mu kukolegana wamu ne Ministry ya Agenda kumakinga sure nti akwaka sente President kayabasuubiza kusupportinga SACCOs kavaayo ne kagenda mu SACCOs sente zisuka mu billions 85. Ono asabye ebibiina by'obwannannyini okubeera obumu n'okugoberera amateeka ga SACCO okulaba nga beekulaakulanya. Tugezaako okukolagana ne FUSPRO kumakinga sure nti bano abantu bakolegana wamu mu bibiina ebibaddukanya kumakinga sure nti bafuna obuyambi kuva mu gavumenti n'ebitongole ebirala. Pulezidenti w'ekibiina kino Kamanyere Celestino atubuulidde ku bukulu bw'enteekateeka eno. Abazze wano abasinga ba leaders ba SACCOs bavuddewo basomye ate bamaze kutegeera kiki butya bwe bagenda kutambuza mu SACCOs zaabwe. Ono era atubuulidde ebituukiddwako mu kibiina omuli n'okuwandiisa abantu mu NSSF abasoba mu 600. So fa tulaba nti twakaregisteringa abantu mu NSSF ne Equity Bank almost tususa mu bantu 600 kati. Ate ye atwala ebyempuliziganya mu kibiina kino Namale Christine agamba basazeewo okutongoza enteekateeka eno gye batuumye vva mu muzigo ng'egendereddwamu okulaba ng'ebayambako okwekulaakulanya. Ekibiina kyaffe kino bakiwe full authority esobola okutuukira ddala ku ground ng'emonitoringa n'okumobilizinga standards okuviira ddala wansi mu saloon zaffe. Shafik Galiwango, BBS Telefayina, Gamboze. Yaffe eri wali